Weewaawo akati nga tonnaba kubuuza makulu ga kirooto. First omuntu wenna bw'oloota tuzze tubasomesa ebintu bingi nnyo era kati nga buli omu waali aba asobola okutambula n'okumanya n'okutegeera. Buli lw'ova nga mu kirooto tuula wansi ogende ng'oyitaayita mu by'ozze osoma, ojja kgenda okulaba ng'ekirooto okyefumiitiriza era ojja kgenda okulaba nga okifunamu okumanya. Eriyo ebirooto ebimu bye tufuna ng'empewo zitulaga olugendo lwaffe singa omuntu aba asazeewo okutambuza lubaale. Eriyo ekirooto ky'ofuna nga kikinagguka bukinaggusi ng'empewo zikweyagalirako. Eriyo ekirooto ky'ofuna nga kikulaga endagiriro ggwani, okugeza mu byambalo by'oyambadde, okugeza mu bantu b'otambula nabo oba b'osisinkana wakati mu lugendo ng'oli mu kirooto ekyo. Kati twagala tuwulirize ekirooto ky'omukyalo ono. Omukyalo ono aga nti waliwo omwana gwe badduseeko nga balina gye balaga naye nga balabika balina embuga gye bagendamu, ate n'abako gwe yagenze naye. Naye ndowooza gwe yagenze naye alabika yabadde ayitibwa Namugga. Omukyalo ono alabika weerugazi. Kakati omukyalo ono mu kirooto kye mu mbuga gye baatuuseemu yabadde Yakayizzi. Wabula Kayizzi bwe baamusanze eyo n'abagamba nti mubadde muŋŋamba ki mu kirooto? Omukyalo ono n'addamu n'agamba nti tuzze kutereeza mpewo. Kayizzi ne yeewuunya n'agamba nti empewo nga zibalumye nnyo. N'abagamba kale muteeke essente mu bibbo. Era omukyalo ono agamba nti baatadde essente mu bibbo, naye omukyalo ono agamba nti yataddemu ebinusu bingi. Omukyalo ono mu ngeri y'okuggyamu baalansi yaggyemu ekinusu nga kya 5, naye essente ezimu zirabika ndowooza zaamuyiiseeko ku mabbali g'ekibbo. Wabula Kayizzi alina omuvuka gwe yabakwasizza ng'ayitibwa Kayima. Omukyalo ono yeewuunyizza nnyo okumuwa Kayima ng'ate mu buli walabika tebakolagana bulungi era n'atakisiima. Omukyalo ono yagendedde mu lugoye nga lwa kacungwa, kyokka ate waliwo n'olugoye lwayogeddeko olwa dotisi enjeru n'enzirugavu. Omukyalo ono abuuza ekirooto kino kitegeeza ki? Weewaawo nti ebintu ebimu mbiresseeyo naye nze nokoddeyo amakulu agali mu kirooto n'ebimu ku bigambo ebyo bye njogeddeko ebitonotono wadde ng'ekirooto kyo kyabadde kiwanvu. Kati nze ngenda kukubuuliramu ebikulu ebikirimu. Ekirooto kino kyogera ku lugendo lwo singa oba osazeewo okutereeza empewo. Bakubidde maapu era ne bakulaga bakulu ki b'ogenda okutambula nabo wakati ng'otereeza lubaale. Kakati ennyota mw'otambulira ye ya Kabaka Ndawula, era otudde mu bwa Maama Nandawula, era oliko Kabaka Ndawula. Lwe lugoye lw'ogendeddemu olwa kacungwa. Okitegedde? Omanyi lubaale ono saayansi, ate lubaale ono atamumanyi era tasobola mumanya. Okitegedde? Wabula olina okuba nga eby'omunda mu lubaale ne miiningizi z'ebintu ebimu olina okuba nga obitegeera. Okitegedde? Mulina okukola ennyo n'okukolerera okufuna okumanya n'okutegeera oba okutuula mu mwaliriro ogusobola okutegeera olulimi lwa lubaale ne biki by'abeera ategeeza. Olugoye lwa kacungwa bw'oba nga lw'otambuliddemu mu lugendo luno, swaddira oba otambulira mu bigere bya Kabaka Ndawula era oliko omusambwa gwa Kabaka Ndawula era nga ggwe otambulira mu bwa Maama Nandawula, weewuunye. Sikulabangako era sikumanyi ate naawe tondabangako, naye weewuunye nga kye nkugambye era bwe kiri era bwe kiriba. Ne bw'onootambula n'omalako ensi eno era Kabaka Ndawula ye kabakawo era ly'ekkubo gy'olina okutambuliramu okusobola okutereeza empewo zo. Ne bw'onookola otya osobola n'okumpakanya kati naye nze nkugambye ate nga sikumanyi. Ennyota mw'otudde ya taata Kabaka Ndawula. Kakati bw'ogenze otambudde ne Namugga. Erinnya lya Namugga
mu Bwalubaale likkirwamu omulongo Mayanja, erinnya lya Namugga mu Bwempewo buli olwota Namugga oba mukwano gwo oba mutoowo oba ani yenna oba omusanze busanze naye nga ye Namugga, ekitundutundu ky'omulongo Mayanja kiba kikwambadde. Olina w'ogambidde nti Namugga abadde ayambadde engoye nga si ntuufu kwambala nga muli mu lubaale kubanga zibadde nnyimpi era n'oyogera ku ky'okkunama ng'ayambadde bubi. Omwoyo gwo gwambadde ggwe era jjajjaawo ali mu kuyisiza lugero nti bw'obanga ogenze mu nsonga zino ez'abajjajjaabo oyambalangako obulungi okugeza nga bw'onootuukayo ne babikka jjajjaawo olubugo, nga bw'onootuukayo ne bawa jjajjaawo ekikooyi, oba nga bw'onootuuka mu mbiri oba mu nsozi oba gy'ogenza okutambuliza ensonga n'oyambala gomesi. Okitegedde? Kati olwo lugero jjajjaawo ayogerera mu ngero kubanga bajjajjaffe tebatweraggulira. Bajjajjaffe otambula ku musawo ono n'oli ne bakubba nga jjajja alaba. Jjajja balina mmoto egamba nti okufuna valiyo mu nsonga zaffe ng'ozitambuza olimala kwetamwa. Ogenda wantu ne bakusalya obukadde 2 mu lunaku lumu oba obukadde 6 mu nnaku 2 nga jjajjaawo alaba naye ng'agamba nti alina ssente tafugika, zijja kumala kukendeera olyoke okole ensonga zange ng'oziwa omutima oba ng'oziyinamu amakulu oba olina okumala okufuna value ey'obukulu bwaffe. So si kumala gabeeri nti ngenze kutereeza lubaale olw'okuba olinamu obukadde 3 buli kye bakusaba ng'otoola, buli kye bakusaba ng'otoola. So lubaale amala kukumalamu kajanja ne ssente zaali zikwepansa zimala kendeera. Awo n'olyoka otuuza entobo wansi n'olyoka otereeza ensonga z'abajjajjaabo. N'olwekyo mukazi gwe Namugga tumukunnyonnyodde, kayizi jjembe ate kayizi atambula ng'omusambwa. Amakuwe gombi kayizi agatambuliramu, asobola okujja ng'ejjembe, asobola okujja ng'omusambwa era nga kayizi atambula ne jjajjaffe Ddungu ku ttale okwo era nga kayizi be bamu ku batwala amatwale ag'ettale oba ag'ensozi oba ebisambu awamu ne jjajjaffe Ddungu. Kyokka nga kimanyikiddwa nti Ddungu mu kuyigga kwe tayigga bw'omu, mu kuyigga n'okusaggula ensolo n'okugifubutula. Jjajja Ddungu atambulira wamu n'ekitongole ekitudde mu katuntundu ak'obwamayembe. Okitegedde? Era amayembe mu kutaayiza kkoyi, mu kutaayiza n'okusaggula n'okufubutula amayembe gayiggira ddala ne jjajjaffe Ddungu. Okitegedde? Era jjajjaffe Ddungu ayita nnyo n'ekitundutundu ky'amayembe era bw'obeera n'amayembe ge gakusobedde nga togafunamu kituufu otambuza ensonga mayembe gakuluma biki tofuna kituufu, osobola n'okuyitako mu kkubo lya Ddungu, awo osobola okutuuka ku byama by'ejjembe kubanga jjajjaffe Ddungu basera bonna. Ddungu bw'agenda okuyigga amayembe gabeerako. Awo nno bw'oba osobeddwa mu kitundu eky'amayembe oba ekitundu eky'omuzimu oba ekitundu eky'abalongo, bafuna omusito gw'ennyama, ne bafuna ekita ky'omwenge, matu g'emmwanyi mwenda n'ogatwala ku ttale oba ku lusozi. Embuga ya Ddungu enkulu nga tonnaba kutuuka mu bisaka oba nga tonnaba kutuuka mu mbuga enkole oba tugambe ew'omusawo Omuganda oba mu Lubiri, embuga ebeera enzimbewo kyeno ya Ddungu nga tonnaba kutuukamu erissa. Embuga ya Ddungu ekulira embuga zonna, ke katundutundu akatameramu muddo mu lusozi oba mu ttale nga naye nga keetooloovu. Eyo ne bambuga ya Ddungu oluusi otera okusangamu obugere bw'obumyu oba obuziizizi bw'obumyu obw'ebigere by'ente. Akatundutundu ako kabeera mu ttale oba mu lusozi nga tekameramu muddo naye nga keetooloovu. Y'embuga ya Ddungu etudde mu originals. So nga Ddungu tulaba obusakambuga ye n'embuga enkole obukozi owooli atereeza lwali n'ateekawo embuga ya Ddungu, nazo mbuga za Ddungu. Eruwafu mbuga ya Ddungu era maka ga Ddungu, eruwafu maka ga Ddungu. Naye embuga ya Ddungu enkulu yeetya, ke katuntundu akatameramu muddo mu ttale oba mu lusozi mw'otera okusanga obuzi oba bwa bumyu
bw'ebigere by'ente, kitegedde ebintu bifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo kati otuuse mu mbuga nga yakayizzi otegeera ki? Babadde tebakulaga ono kayizzi gw'omanyi omulya mmere, okitegedde, si gwe badde bakulaga, okitegedde. Kayizzi eyo mpewo nnamba oyita nayo. So bw'abanga kayizzi asazeewo okutambulira mu bigere byo okukwasizaako n'okukulambulula n'okukulemberangamu, wandibadde Lubaale omukuŋŋaanyiza ssente, kubanga bw'abanga kayizzi ne Namugga ne Kayima mu biroto byo balabyemu, Lubaale yaba akyalimu obulezi. N'olwekyo leka kupakasa ssente ng'ozirya bubi, weewale abakuyita muzeeyi, teeka ssente woolaba, weewale ab'olusuutirizo, kati mami ofuna ssente, mpeereza yakakadde wagaggawala biki ne bakuwana n'ogwa amatu naawe enkya n'okwata mu nsawo n'oggyayo obusente bwo bw'ekinaku obw'ekikazi. Kitegedde kuba bambi abakazi bano bakola nnyo, baba n'obuvunaanyizibwa bungi, oluusi abasajja babazaalamu abaana ne baba basuulira, omukazi najja abeera nga ye taata ye maama. N'olwekyo omukazi w'omulembe guno yandibadde mugezi nnyo mu ntambula ye ey'ensi. Kakati akatuntundu ka kayizzi tukakunnyonnyodde, kakulaga amakowe g'empewo g'otambula nago. Mulimu ekituntundu ky'omusambwa ogwa ddungu, mulimu ekituntundu ky'omusambwa ogwa kayizzi, era nga kayizzi atambula kumu ne jjajjaffe eddungu, era nga kayizzi ajja kukwatirako mu nsonga zino ng'ozitambuza osobole okuba ng'ofunawo obusobozi obutonotono obusobola okusobozesa okubaako ne ky'okola. Olina ekituntundu ky'amayembe, nakyo kiyita nawe mu kkulwanirira, era nga amayembe ago gakulembeddwamu jjajjaffe kayizzi. Ekituntundu ky'okukwasa omuvubuka otambule naye oba mutambule naye naye ng'ayitibwa Kayima, kyekituntundu kya bweyimirize. Kati gw'oyinza okuba Kayima gw'omanyi mu bulya mmere, oluusi temukwatagana, oluusi akulaba bubi, omulaba bubi, bwe bityo nga temugirana. Obutajjirana ne neyiba oba okuyombagana ne mutoowo oba mukuluwo, oba okugamba muganda wo sikyadda mu lujjaalwo, oba okunyiiga n'okufuna entono nga gundi akusobeza naye ng'ensonga teriimu, ekituntundu ekyo kiba mu mpewo. Okitegedde, kiba mu mpewo. Kati oyinza okuba nga oyina oba muvubuka oba musajja naye ng'ayitibwa Kayima, naye nga mbubo tomwagalangako, tomwagala, okitegedde, empalana eyo eva mu Lubaale. Oyinza okusanga nga Kayima oyo takuyinaako buzibu, oba ng'alina by'akukola naye nga ntumwa eziva mu bajjajjaffe, okitegedde. Kati era okuloota omuntu oyo gw'otayagala mbuliwo naye ng'omulaba mu kirooto, kitegeeza ki? Baba bakugamba nti kola nnyo Lubaale akuggyeko obulumi bw'ensi, kuba obulumi bw'ensi Lubaale yabuleeta: obwavu, empalana, obutawangaza mikwano, obutafumbirwa, obutawasa, gye bayita empalana y'ensi. Ensi ng'ojjudde okwemulugunya. Lwaki nze? Kyekituntundu mwe tusamira Lubaale ne tuwona ebizibu, n'abaali batukyawa ne badda, mikwano ne gikomawo, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo Kayima musambwa munyolo, musambwa mucwezi, era nga Kayima atambulira nnyo mu kitundutundu ekya jjajjaffe Kaliisa. Era abali bagenzeko e Mubende ewa maama Nakayima wabeerawo, ate ne jjajjaffe Kaliisa naye ayina ebibye ebyawufu. Maama Nakayima ye maama omuyimirize w'ensi eno, okitegedde. Kayima ye jjajjaffe Kaliisa. Kaliisa kye kituntundu mwasinziira okugenda ku ttale okulunda ng'akutte enkoni n'enkutu ng'azeesibye, oyo Kaliisa. Kyokka bwe tudda mu kitundu ky'okubeererawo ensi n'okuba tusiza amaloboozi n'ebisonyiwo okukendeera, ate awo abeera Kayima ku ludda olw'abaana ab'obulenzi. Abakayima ludda olw'abaana ab'obuwala abeera maama Nakayima. N'olwekyo akatuntundu k'olabiddemu nti buli lwodda ewammwe olaba ewaka basibyewo tayirozi biki. N'olwekyo gwe osibye banno mu mbeera embi olw'obuteewaayo n'obutasalawo, so singa
Singa obeera olina essalira era ng'olina okusalawo empewo nnamba eyakayima ejjajjaffe Kaliisa mwannyina wa maama Nakayima gwe bakwasizza, obeere n'obweyimirize wakati mu lubaale ono kubanga lubaale wo simulabyemu nnyo busungu bungi, wabula obusungu gojja obbuleetamu nga tosalawo. Bakuwadde obweyimirize ye Kayima ate ne bakuwa ekitundu ekyokuba nti ojja kukolanga ensonga ng'olinako w'ojja, kyekitundu kya Kayizzi, Ddungu awamu n'Amayembe. N'olwekyo nkwagaliza olunaku olulungi. Weewaawo ye nze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.